Muterevu nkwaniriza webale nnyo webale ddala atulaba webale kusubscribinga likinga sharinga kasipete ebintu bitambulira ddala bulungi twakomolabagana ebbanga eriwedde nateera nkomyewo ndi mu office y'omukulu Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Yes, nalikwata so webale nnyo webale ddala atulaba mbabuuzaako abaana bali diaspora abaana abasinga okutuwagira n'abe Uganda mutuwagira naye omanyi bali balina engeri gye baabawa mwe baabawa Abawarabu Abazungu baabawa internet yabwerere kati wano ewaffe wonoonyeza kaddata n'ogamba Jamalu kamusubscribing biba biwanvu nze Big Jamalu Ow'enakaseke gye banzala obutali musango omwami wa Ssaabasajja ekyo nkyongerako kubanze muvubuka asinga okwagala Obwakabaka mu Buganda ekibadde okimanyi mukama wange fenna tubwagala nange ndi mukungu ssebo waawa owa Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza ly'e Busujju anze ndi musajja era ffe twafunye Miss Independent mu mpaka za Miss Tourism mu Buganda. Njagala kubuuza ku batulaba mwenna abali ku channel ya muganda wange Big Brother nze Robert Kasibante nze President wa World Skills mu Africa ate era nze Managing Director Victoria School of Beauty and Hospitality Management yerimu kutendekera erisinga amaanyi mu Uganda ate nzikiriza lyerisinga mu East Africa olwa byonna bye tubadde tujja tukola mu mpaka ez'ebyemikono ezibeerawo mu Africa era nga omwana wange ye yasinga okukola obulungi mu mpaka ez'eby'enviiri oba kye tuyita hair dressing ekitegeeza nti tubeera n'empaka ez'ebyemikono mu Africa yonna kati mwetulonda ensi ezikoze obulungi lindako katono olwambuga mu speed director omwana yasinga mu Africa yonna mu hair dressing yava mu Victoria School of Beauty and Hospitality byaliwo mu 2020 2019 ne 2018 abaana basinga hair dressing era ndi mukulwana nnyo okulaba nga ne mu courses endala nazo tulwayo gwe tusinga kategeze nga mu catering and hotel management then also ne mu tailoring fashion and design ne courses endala nyingi tugeza ku awo tugenda kutuuka oba muyita Kasibante Robert kuva mu Victoria School of Beauty and Hospitality Management era nga lyemu ku ttendekero eriri mu Uganda eribangula abayizi mu misomo egy'enjawulo tugenda waawo naye waliwo ekintu kimu kyenziza ebintu biringa bibiri naye ensonga esooka njagala mukulu Kasibante okuba kiri nti ye President wa Schools mu Africa bwenkirese bwe kiri nti osobola okutwawulira wakati wa ebintu ebyemikono ne omuvubuka ono ayiza obuyizi nga talinaamu kya mikono then n'omuvubuka ayina ebyemikono koose ez'emikono enjawulo ebiwaawo kubanga nze nsobola okufuna degree yange ng'ekituufu nsome busomi nensoma for example nensoma amawulire kangereze ku professional yange nensoma amawulire naye jjukira nti kusoma n'omanya nti amawulire kunoonyereza amawulire kwogera kintu kituufu amawulire kubeera nga olirirayebu amawulire kubeera nga information oli informed naye kati kino ekirala ekya skills kyanjawulo kati bwe tugamba skills n'amawulire gabeera skills era mu programu zaffe ze tulina zonna ze tutraining abaana mu byemikono oba mu programu zaffe eza vocational n'endala tumanyi nti amawulire gali part of skills kubanga okozesa omutwe ate sometimes okozesa n'emikono kati bwe ntunuulira abaana bali ku kamera bakozesa obwongo naye ate bakozesa n'emikono gyabwe kyetuyita skills njagala kutegeeza ggwanga nti programu z'ebyemikono we zaawukanira ku programu eza university ate saagala gamba nti programu eza university oba courses eza university mbi nazo nnungi era ensi ezikuze byonna bibeeramu era tetuvumirira muyizi kugenda ku university nenaabeera nga ate nakino akikola ki akimanyi ku ntegera zaffe n'ensi ez'amaanyi ze tutambuddemu nti ekyenjawulo bo kye bakola nti omwana ava buto ng'amanyi nti bwe mba ngenda kukola course eya business administration ate nga nsamba n'omupiira oba nga manyi okukola course ya tailoring fashion and design manyi okudesigninga ndi fashionist nina kiri kyemmanyi naye ate nakino nkikola ki nkimanyi njagala bawo ekyokulabirako nti mu COVID-19 bwe twafuna ekizibu ekyo ekya COVID-19 abantu bangi abafuna ebizibu ku mirimu naye bw'otunuulira leeti y'abantu abasinga okubeera affected be bantu abatutte courses eza university
abaana baffe abatutte courses eza skills oba zetuyita ez'ebyemikono they were not affected at all. Babeeranga affected mu kutambula nti because the movement was limited. Naye mu mirimu bo beetaagisibwanga kubanga enviiri zino z'olina zaali zirina okusalwako oba covid wali obatakola ki oba taliiwo. Omuntu amasannyalaze omuntu yasoma amasannyalaze gaalinga gakyankalana oba covid wali obatakola ki. Televisions zaabeerangawo okugabira abantu amawulire oba covid wali obatakola ki oba taliiwo. Ekitegeeza nti aba skills beetaagisibwanga nnyo. Naye bwe twagenda mu offices zino eza gavumenti bakola ki tuyita downsizing nga balimitinga abakozi. Bwabeerawo nga mubadde mulina manager, assistant manager ne supervisor nga babiri babajja nga banoonyako omwanya asobola okukola ebintu bye bakola. Era wagendanga okwesanga nti mu offices ezisinga abantu babeera limited. Abantu ne batuula ewaka nga tebalina ssente, tebalina kyakulya kubanga bye basomye oba bye baasoma tebyetaagisa nti omuntu ne bwaba taliiwo organization esobola okutambula. Kati wano we tuli ku ttendekero wano tulinawo principal, tulinawo deputy principal, tulinawo academic registrar ne dean. Naye njagala okutegeeza nti abo bonna nga tebaliiwo nga waliwo academic registrar in a crisis, academic registrar asobola okukola eri abaana abaana byonna byebakola ki byebakola. Ekitegeeza nti bajja kubanga tebalina mirimu. Naye ate omusomesa asomesa ebyenviiri yaaba yeetaagisa okubeerawo kubanga academic registrar tasobola kukola bya musomesa wa cosmetology byakola. Oba onfunye bulungi because ziri skills ono omusomesa tazirina. Naye omusomesa wuliriza principal ne bamugoba olwaleero oba deputy principal ne mugoba kinyanguyira mangu okufuna omuntu agenda okudda mu kifo kye. Ate kyangu kya kuliplacinga musomesa wa cosmetology. So njagala kutegeeza ggwanga lyaffe Uganda n'abantu bonna abalaba programu eno nti programu zino ez'ebyemikono abantu baazivumanga ne bazinyoomanga. Era abavubuka njagala okubasaba mwenna abalina emyaka ng'egyange, abalina emyaka eginsingako, ate n'abali abato abali wansi ewaffe nti bw'obanga olina kyonna ky'osoma oba ku university nga muzadde wagamba nti gwe olina kubeera ku university olina kusoma. Tetugenda kubeera baminisita b'abavubuka basatu mu Uganda. Alina kuba omu. Naye ate tusobola okubeera batailors 100 kubanga population ekula obwetaavu bukola ki bweyongera. Bali mu kuleetingawo akatale ka komesa ka East African Community, bali mu kuleetingawo obutale obw'enjawulo. Kitegeeza nti ne bye tukola ne bye tuproducinga abayizi baffe be tubasomesa bye baproducinga bigenda kubeera n'akatale nga kaki nga k'amaanyi because population mu Africa ekula nga tonna banagenda ku butale bw'ebweru. So n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki nkubiriza abazadde mwenna n'abavubuka mwenna weewale nnyo omuzadde okukusalirawo mutuule naawe omuzadde weewale nnyo okusalirawo omwana mutuule nga omuzadde n'omwana mukkaanye omugambe nti mbadde ndowooza kino kyekyandikoze naawe omuyizi naawe omwana omugambe nti mami mbadde ndowooza kino kyekyandikoze ki kyekyandikoze. Bwe tukola ebyo bigenda kutwala ensi yaffe mu maaso, bigenda kutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Big Brother Uganda, webale kutulaba n'okutugoberera, sharing, liking, go in comment section, olekewo obubaka bw'osobola okubeera ng'oba awo tujja bugoberera. Mwami Kasibante mubuuze ekibuuzo kyonna ky'owulira kubanga ngenda bba mukomyangawo every after a week asobole okubanga atunnyonnyola biki bye tulina okutambula kubanga we are 8% oba 70 something bavubuka okusingira ddala tukozesa nnyo essimu zaffe ezo ze tukwata oba gy'ondabirako essaawa zino naye essimu ezo oba oliawo osobola okugyako information ya Mwami Kasibante ate neekuyamba okubeera ng'otambuza obulamu obwa bulijjo. Century Property Real Estate Uganda Limited basangibwa Namugongo kyali wajjera gendayo ogule poloti okuva ku $1,000,000 mpaka waggulu. Poloti zaabwe weziri bakwata ekibanja mpola alina ekyenjawulo olwaleero nti poloti $1,000,000 akuddizaayo $20,000 nozza abaana ku ssomero ng'ate tewerabye bannaffe aba Carpet World basangibwa Katwe okulinaana Lubiri ekikubo ekiva waggulu n'okkirira bwoti osobola okubeera nga obeeyuna genda batusa carpet mu busuubuzi bw'omusuubuzi genda obeeyune balinaanye dayale awo wenyininyini ng'ogenda ku ttaawo. Webale nnyo webale ddala ndi ne director Victory School of Beauty and Hospitality Management yabasangibwa Nateete okulinaana police ennene era osobola okulaba ekizimbe kiriko Victory School of Beauty gendayo osobola okubeera ng'obangulwa gwe omuvubuka ali eyo. Mukulu Kasibante
byonna tubiwulidde era tubirabye. Abaana basoma ne bayiga mu ggwanga lyaffe Uganda naye tebalina mirimu. Kyokka ng'ate balina oba oliawo bye bafunye ebyenjawulo, omwana oba omuvubuka ali eyo ye ayagala mukozesa bukozesa. Lwaki? Asobola okuyiga ebyenviiri nga talina kapito. Neyanziza nnyo neyanzeege. Abantu balina mentality nti omuntu okutandikawo bizinensi alina kubeera na miliyoni 10, alina kubeera na miliyoni 3. Njagala kujjawo endowooza eri mu bantu mwenna abali mu Bulaaya, abali mu Buwarabu. Njagala kubasaba nti njagala muteeke concept eno mu mutwe kubanga nze nina abazadde bangi abali mu mawanga ag'e Bulaaya nga baweerera abaana wano ku ttendekero. Naye njagala kubategeeza nti mweggyemu endowooza nti omuntu okutandikawo bizinensi olina kubeera na miliyoni 10 na miliyoni 3 na miliyoni 4. Abantu bonna be tulaba n'abantu bonna be twegomba tebatandika nga bwe bali. Onfuna bulungi? Osobola okusanga omuntu ng'alina bizinensi ya miliyoni 1, osobola okusanga omuntu ng'alina capital wa mitwalo 2 naye ng'ali bulungi, ng'abaana basoma nga buli kimu kitambula bulungi. Kati njagala okubiseemu ggwe abantu abatera okugendako mu Owino. I've got a chance nze nali nga Mukikuubo nga ntunda Obuveera. Njagala abantu muwulize emboozi eno bulungi. Nali nga Mukikuubo mu 2013 2014 nga ntunda Obuveera nga nyinza ku kkubo nga nina capital wa mitwalo 3. 2015. Obuveera n'obutunda mwaka 2013 2014. Onfuna bulungi? Wakyokka Buveera. 2013 2012 nga ndi Mukikuubo ntunda Buveera. Obuveera bwali tebukola. Nga bukola. Kiki ekyabwe okujjawo n'osala enviiri? Nanti buli anti okula. Otandika okugenda ng'olowooza ebintu ebisingako obulungi. Soko njagala abantu bategeere statement eno. 2012 2013 2014 nali ntunda Buveera nga nina capital wa mitwalo 3. Mukikuubo. Naye ng'ate nsoma ku university nga neeweerera nga ssente nzijja mu Buveera capital w'emitwalo emeka? 3. Uliriza nno ebigambo byange. Nakeeranga ku ssaawa 12 n'ekitundu nga nguza abantu abagenda mu bus park. Walingawo bus park wa mitwalo 3. Nga weeweerera ku university? Bulungi nnyo. Ate nensoma ne mmalako ku university. Diploma nagisoma nga ndi ku university nga nsomera ku Buveera. Kakati njagala kutegeeza abantu. Njijjayo omulamu ogwo okutegeeza abantu nti okutandika business tekyetaaga miliyoni 10, tekyetaaga miliyoni 5. Omwana bw'omufuna koosi yonna gy'omusomesa gwe tofaayo atandike ne saluuni ya miliyoni 1.5 oba miliyoni 2. Bw'oba osobodde okumuweereza kati wano omwana ng'ali mu kisulo okumalako koosi aba asasudde miliyoni 1.5. Ekitegeeza nti omuzadde asasudde miliyoni 1.5 oba osobola okunoonya miliyoni 2 n'otandikirawo omwana ka bizinesi akatintini. Omwana gwe tumaze omuwa obukugu kubanga nga tumusomesa zino koosi ze tumusomesezza tumwongerezaako obukugu obw'enjawulo: communication skills, business management, entrepreneurship. Ekitegeeza nti ago amagezi gali ag'enjawulo gagenda kumuyamba okumanaginga bizinesi eyo ebeerewo. Nga naffe bwe tuli wano nti tulina obuntu obw'enjawulo bwe tukola okusobola okumaintaininga abaana bano ne babeerawo n'okumaintaininga abazadde ne batuwa abaana. Tulinamu obukodyo bwe tukozesa nti besides ng'oggyeko kiri ate abaana mbawa abazadde kye batabatuma kukola ki? Kufuna. Kyokubiri tulina kye tuyita customer care. Nti abaana bano tubayisanga omuzadde omuwa omwana omuwa omuzadde ky'atamutuma kuyiga nviiri n'omwongeramu ate ebirala by'atamusuubira kukola ki? Kufuna. Kati njagala kakasa abazadde nti abaana bo batutte mu ttendekero eritegeerekeka. Omwana n'afuna koosi ey'ebyemikono tagenda kunoonya mulimu, asobola okutandikawo ka bizinesi naye ate ne bw'aba agunoonyeza tajja kugubulwa. Zino koosi ezi buli muntu aba amuyaayaanira. Abantu abasinga abali e Bulaaya abayaayaana n'ababonaabona n'abakaaba, it is because bagenda okukola obwakadaama nga talina skills. Ne buli lw'obeera ewantu ng'olina skills ne gw'okolera aba akweguya. Onfuna bulungi pointi yange? Kubanga byokola ne bonaaba ovuddewo bajja kijja batwalira ebbanga okunoonya omuntu anasobola obikola ki? Obikola. Y'ensonga lwaki abantu bwe bafa mu Uganda mulimu abafa abantu ne bakaaba n'abalala ne bafa abantu ne batakaaba. Kubanga oli kwe batakaabira abadde talina mugaso. Byobadde okola abantu bangi abasobola obikola ki? Obikola. Naye kati mulimu abantu abafa nga byabadde akola kijja kubeera kizibu omuntu omulala obikola ki? Okubikola. So njagala kutegeeza nsi n'okutegeeza eggwanga nti akasente akatono kasobola okutandikawo bizinesi. Obulamu busobola okutambula. As long as olina ekintu ky'ofunye okuva ku Victory osobola okubaako n'ekiba mitwalo 5 bakakadde otandikawo bizinesi ate netambula bulungi. Kanveeko mu bulango kati nnyo nkomewo.
Victory School of Beauty and Hospitality Management ettendekero erisinga okubangula mu mirimu gy'emikono tutuusa okunyolwa kwaffe eri abazadde olw'okutataganyizibwa ekirwadde ekya COVID-19 nate tubategeeza nti twazzemu omulimu gwaffe ogw'okubangula abayizi abawala n'abalenzi mu mirimu egy'emikono era okwewandiisa n'okusomesa abayizi mu masomo ag'enjawulo kwazzeemu nga tusomesa abayizi mu misomo ng'okusala n'okusiba enviiri ebyokwewunda okutunga okufumba okuweereza tweyanzenge webale nnyo webalire ddala producer abadde kyowa lunaku webale nnyo webalire ddala kulikayo mubulango bwabakama bange njagala nkutegeeze nti Kasibante Robert ayina ebintu bingi nnyo byaze last time yatugamba yatandika ne saluuni wennyini we yagitandikira n'asala enviiri olwaliro waliwo essomero erirye era nga yenna nnyini yatundanga obuveera esatu mu 2014 2012 nga yeewerera ku university ng'asoma diploma oba ntegeera bulungi buli lunaku kati ate lwenaakomawo nina akalala kengenda obbawa bwe nasoma secondary nali nkola ki ekyo njagala nkibagambe ku mulundi gwe naaba nkomyewo nasoma secondary senior one taata wange yafa nga ali mu senior one kati njagala babuulira muzeeyi bw'amala okufa ki ekyabeerawo nasoma ata nentuuka mu senior four naye ndi Masaka kati mbabulire ne story engeri gye nava e Masaka okujja e Kampala nasomera Masaka kati tujja kibawa naye nga sinaba kubasiibula nakubagamba njagala bagamba ebintu bisatu ti mu bulamu ng'omuvubuka ali mu kunoonya ssente ate akyali omuntu akyalina ebiruubirirwa weesiga ebintu bisatu mu bulamu. Ekisooka weesiga nnyo ssente zo, weesiga nnyo ssente zo. Ekyokubiri weesige Katonda wo. Ekyokusatu weetrustinge nga gwe weesige gwe mwennyini, weesige gwe mwennyini si kwekkiririzaamu wabula weetrustinge. Weesige ebintu bisatu, ngambe trust ya bintu bisatu. Tobaako muntu mulala yenna gwe weesiga kubanga osobola okusula enjala nga mukwano gwe alina ssente n'agamba sirina, naye ate ssente zo zisobola okukuyamba gwe ne zikuliisa. Ssente zo zitwale ng'ensonga, tomala gata ssente, tomala gazita kubanga n'okuzinoonya kizibu. Zeesige nnyo nno nga bw'okiwulira kubanga essente zisobola okukuyamba mu buli kintu kyonna ng'oli mulwadde ng'oli muki ssente zisobola okukuyamba nga wazeesiga. Naye abantu bonna b'olabanga abasobola okukuyamba basobola okubamu ku last moment. Tewaliiwo muntu akwagaliza wadde n'omu kubanga ne muganda waasobola okukuvaamu ndowooza mubalabye bonna nga bettingana nga beetunda nga beekola ebintu ebitaliiyo naye ate ssente zo tezisobola kukuvaamu. Ekyokubiri weesige Katonda wo kubanga Katonda wo yamanye enkya oba onaakeesa oba luli onaabeerawo wate obeerewo ate yasobola n'okukutemera amakubo mwogenda okujja ssente. Ekyokusatu gwe mwennyini weetrustinge weesige gwe mwennyini kubanga gwe mwennyini gw'omanyi obulamu bwo nti gw'omanyi obulamu bwo gw'omanyi ekinaabaawo enkya gw'omanyi bw'obutambuza ate gw'omanyi kati kyetegeeza ki ntulangako wekka ng'oli wekka otandike okwenoonyerezaako omanye nti naye mbeera mu bantu 10 nga bonna bagagga naye nze ndi mugagga oba siri mugagga. Kati bw'omala ekyo omala okwesiga gwe mwennyini weesiga omutima gwo. Mulimu abantu abateesiga mutima gyabwe, mulimu abantu abateemanyi bo nga bo nga batrustinga abantu balala. Onfuna bulungi? Tebekkiririzaamu, tebeemanyi bye bakola naye balowooza kukola ki? Kukola. So we trustinga ssente zo, trustinga ne Katonda wo. Abantu abalala bonna bayirawe kubanga kabeere maama wo asobola okukuvaamu, ndowooza mubalabyeko, kabeere muganda wo asobola okukuvaamu naye ate ssente zo tezisobola kukuvaamu ng'ozirina. Bw'oba oli mulwadde zisobola okukujjanjaba, tosobola kusula nyala ng'olina ssente zo. Katonda wo tasobola kukuvaamu. Ffe abakkiriza tumanyi nti Katonda tasobola tukola ki? Tuvaamu. Then n'ekisembayo gwe mwennyini tosobola kweryamu lukwe. Osobola okweryamu olukwe? Gwe mwennyini tosobola kweryamu olukwe naye omuntu munna asobola okukulyamu olukwe ne muteesa nga muli abantu babiri n'akuyita emabega. Kati ebigambo ebyo olwaliro bwe munaba mitutte mu nkola nja bbawaayo n'akalala nga nkomyewo. Director, waliwo kemali njagala akatini nnyo amabega wali ke twabuuse nade yakakubuuza. Waliwo eyambuuzaako ogundi gye twakola emabega nga mbuuza about bursaries oba oyamba ku bayizi. Omuntu asobola okuba nga alina for example tuition asasula miliyoni naye nga ninawo ssente bweziti. Mpozi kati ng'ekyo nga president wa World Skills ate ng'omuntu ayagaliza ensi yaffe ogenda mu maaso bw'obanga oli mu mbeera bw'ekyo osobola okujja wano n'ofuna guidance n'otunnyonnyola kubanga tulina emitendera gye tugoberera. Tulina akakiiko
ng'essomero era lyonna bwe libeera tulina board of governors tutuula ne tuteekayo request ne bapprovinga basale bw'oba ng'obadde otuukiriddwa okugifuna. Tweyanze ng'ensaba osibula abatulaba. Njagala kubeebaza mwenna abalabi ba puroguramu eno, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutuwagira, mwebale kusubscribinga, tubasaba mubeere nga mutuwagira, ogambako ne munno n'alaba puroguramu eno n'emuzimba ate ne mutuulira n'omulundi oguddako ne tubeerako ate n'okutuwagira mu byonna bye tukola n'okutambulira ewamu. Byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Your skill, your job, your future. Your skill, your job, your future. Kitegeeza ki? Oba olina skill, oba olina omulimu, ate future ebeera nnungi kubanga obeera n'omulimu ne future ebeera ki? Tweyanze nge Victoria School of Beauty basangibwa Nateete wano okulinaana police station oba police division e Nateete. Webale nnyo, webalira subscribinga, likinga, sharinga. Mbagala nnyo yonna gye musinza okubanga mutulaba, genda mu comment section lekawo bubaka kyetujjako kwensinziira ne ngamba nti mwami Kasiba nte omukyalo ono oba omuvubuka ono oba omwami ono yagambye bwati ne bwati. Kati gendayo osobole okubeera nga ate otulekera obubaka next time kwagenda okubeera nga atandikira. Tewera tulina sister channel yaffe bagiyita Public Media Uganda, nayo gendayo osubscribing eggo osirike waka ajja kujja mpola mpola. Akumata kumira mpeera, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.